Si buli agamba nti mukama wange nti aliyingira obwakabaka bwa Katonda. Wali weebuuzaako ekibuuzo nti yadde nakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange era ne nzaalibwa omulundi ogwokubiri, naye nkakasa ntya nti ndiyingira obwakabaka bwa Katonda nga waliwo ebibi ebimpangula. Ye njawula ntya wakati w'omulokole oba omukkiriza atambulira mu kibi n'oyo alwanagana n'ekibi? Babuuzaako mwena mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bweguba gwe omulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira kusubscribinga, akagambako kaba kakyali kamyufu tonnaba kusubscribinga. Kakooneko kwata ne kadaago. Genda ku Facebook noonya Jack Online Ministry, yingira Facebook group, likinga page yaffe, ojja beera nga tusuba video zonna ze tugenda obeera nga tuteekayo. Leero nziza okugabanako naawe ddala oyawula otya omuntu eyakkiririza ddala Yesu Kristo ng'omulokozi we n'oyo ayatula obwatuzi nti nno ddala Yesu Kristo mukkiriza naye nga bombi bakola ekibi. Ekisooka bw'ogenda mu ndagaano empya tulaba mu ngeri ey'enjawulo abayigirizwa n'ebitabo eby'enjawulo nga batulabula ekibi ekiri mu kukola oba mu kutambulira mu kibi. Mu Yokaana ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri olw'omukaaga lugamba bwe luti nti buli muntu yenna abeera mu ye takola kibi. Buli muntu yenna akola ekibi nga tamulabangako so tamutegeera. Kati ekitegeeza omuntu atambulira mu kibi agamba oyo simumanyi, ye nga gwe otambulira mu kibi kitegeeza nti naawe tomumanyi. Neera nayongera tulabula mu Galatiya essuula ey'okutaano ne tulaga ebibala eby'omubiri, ne tulaga obwenzi, obukaba, obubbi, okusinza ebifaananyi n'ebiringa ng'ebyo. N'amaliriza Pawulo ku nkomerero mu lunyiriri olw'abirimu n'agamba nti abakola ebiringa ng'ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kyova olaba nga atulabula mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okuminesatu olunyiriri olwokutaano n'agamba nti mwekeberenga mwekka na mwekka obanga muli mu kukkiriza, mwekeme mwekka obanga temwategeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe, wabula nga muli abatasiimibwa. Wabula twekeberenga. Kati oyinza otya okwekebera ddala nti okukkiriza ku kwa ddala? Ekisooka, owulira otya bw'omala okwonoona? Bagalatiya essuula 5:17 lugambye nti kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye mulemenga okugoberera ebyo bye mwagala. Omuntu eyakkiriza Yesu Kristo mubeeramu abantu babiri, mulimu omwoyo n'omubiri, buli kiseera birwanagana kubanga omubiri gwagala okukola ebyo ebigusanyusa ate tebikwatagana na bya Katonda, ate omwoyo ye ayagala kukola ebyo ebisanyusa Katonda. Kati waliwo olutalo olwo lugenda mu maaso munda mu ggwe. Bw'obanga towulira lutalo olwo n'owulira ennaku ng'omaze okwonoona, n'owulira nga wejjusa, owulira nga Katonda akuli ewala, owulira obulumi munda mu ggwe, obwo obulumi bw'obanga tokyabuulira olina okwebuuza ddala nakkiriza Yesu Kristo? Kubanga bw'omala omukkiriza olwo olutalo lulina okugenda mu maaso obulamu bwo bwonna. Buli w'oyonoona obulumi obwo olina obbuulira obuwulira. Ekyokubiri ky'osaanye weebuuze bw'omala okwonoona ki ky'okola? Onoonya ngeri ya kwewolerezaamu olage nti nno oli mutuufu era si ggwe asoose n'abalala babikola, oba onoonya ngeri ya kuzimbamu nkolaganayo na Katonda era oli mwetegefu okukyuka. Engero essuula ya 28 olunyiriri lwa 13 lugambye nti abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Kati gwe bw'obanga bw'omala okwonoona mu kifo ky'okwatula ekibi kyo mu maaso ga Katonda, onoonya ngeri ya kwewolerezaamu ng'onoonya ennyiriri ezikuwagira osobole okukuuma mu kibi ekyo ogende nakyo mu maaso nga teweesalira musango, nga tofuna bulumi bwonna. Onoonye engeri y'okuggyawo obulumi ofune n'abantu abalala bakuwagira osobole okugenda nakyo mu maaso. Osaana okwebuuza ddala nakkiriza oba nakkiriza Yesu Kristo era nalokoka, nazaalibwa omulundi ogwokubiri, nafuuka ekitonde ekijja, byenkola bye bisanyusa Katonda? Labayo n'abasiyazi nabo banoonya engeri y'okwewolerezaamu ne bagamba nze bwentyo bwe natondebwa, naye nga mundamu ye akimanyi nti kyenkola kibi, naye olw'ensonga nti tayagala wulira bulumi obwo anoonya abantu abamuwagira, anoonya ebyawandiikibwa ebimuwagira, naye kennyini okwezzaamu amaanyi nti nno bwentyo bwe natondebwa era siri mweteefuteefu kukyuka, kansigale nga bwendi. Kati nawe bw'obanga weewolereza osaana weebuuze ddala nakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange nakyuka? Ekyokusatu nakyo kibuuzo osaana okyebuuze. Otuula wansi n'olowooza n'ofumiitiriza n'okola enteekateeka yonna ey'okugenda okwonoona? Engero essuula 6 olunyiriri lwa 16 lugambye bwe luti waliwo ebigambo 6 Mukama by'akyawa, weewaawo 7 bya muzizo gy'ali: amaaso agamalala, olulimi olulimba, engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Luno lukulu nnyo.
omutima ogugunja ebirowoozo ebibi bw'obanga gw'oteekateeka n'okola pulaani yonna ey'okugenda okwonoona okugeza n'ogamba nti sijja kuwasa mukyala mu butongole wabula nja kukola bwenti ne bwenti mwaka ogujja nja musikayo mutwale wange nga simwanjudde simuwasizza obeera okola nteekateeka ya kwonoona oba naawe ng'olina obujja bw'okumye ku mutima ng'ogamba omuntu ono sijja musonyiwa ne buli baddi nja muyitanga eno nja kukola nga bwenti ng'oyagala ng'obanga okola nteekateeka yakuuma busungu okumala ebbanga ddene n'ebintu ebirala byonna gwe lowoozaamu okola enteekateeka ey'okwekuumira mu kibi oba okola enteekateeka ey'okukola ekibi oba okulumya omuntu omulala oba ey'okwenda oba ey'okubba omala tuula wansi n'okola pulaani eno bwefa n'olyoka oyiya ne pulaani endala ekyo kyebuuze bw'obanga okola pulaani eyo neera n'ogikuuma mu mutima gwo n'otafunamu bulumi bwonna yadde okukyusibwa munda mu ggwe weebuuze obulokole bwo oba okukyusibwako okwonoona oba okugwa mu kibi kintu kirala nnyo n'oyo ateekateeka n'akola okwonoona nakyo kirala kati gwe tobeera muteesiteesi wa kwonoona kubanga obeera olwanagana na Katonda n'ekyokuna gw'otwala ekisa kya Katonda nti kikuwadde bbeetu kola byonna by'oyagala tewali mutawaana walokolebwa lwa kisa Baluumi essuula ey'okutaano Pawulo atuyigiriza ekisa kya Katonda ekyatuwa obulokozi awataali bikolwa neera ffenna ne tununulwa okutuuka ku butuukirivu bwa Katonda naye yakimanya nti nabajja osoma essuula eyo bajja mukwata bubi bakozesa ekisa kya Katonda okwonoona kyeyava yagenda mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri olusooka n'agamba nti kale tuyogere tutya tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kya Katonda kyeyongere kitalo ekisa kya Katonda tekituyigiriza kukola kibi wabula kituyigiriza okwegaana bwonna obutali bwa Katonda kati gwe bwe kiba ng'owulira nti kikuwa bbeetu kwonoona okole byonna by'oyagala tewali ttabbu olina okubuusabuusa okukkiriza ku kubanga ekisa kya Katonda ekyo si kye kitusomesa n'ekyokutaano era ekisembayo olina engeri gy'owagiramu n'okuzzaamu amaanyi abantu abalala bajje bakwegatteko bakole ekibi kye kimu naawe ky'okola entiisa yakuggwamu era kati weeraga mu lwatu nti kati otambulira mu kibi Baluumi essuula esooka olunyiriri lwa 32 lugambye luti tebabikola bukozi era naye basiima ababikola kati gwe bwebanga mu mboozi yo totya nakyogerako nti okitambuliramu oli mu kuzzaamu abantu abalala amaanyi nti bajje bakwegatteko kyokola tewali buzibu tewali nsonga yonna olumu ne weekwasa n'okwekwasa nti ebyawandiikibwa bikiwagira n'ogenda mu maaso oyimirira mu lujjudde lw'abantu n'olaga nti ensobi gy'okola simbi naye tewakyali kabi konna olina okutandika okwebuusabuusa era weebuuze mu mutima gwo nti ddala nakkiriza Yesu Kristo era ndi mwana wa Bwakabaka olina ensigo ey'okukyusibwa kubanga omuntu eyakyusibwa ekibi kiba kimuswaza aba atya okyanika mu lujjudde aba atya okuswala akikola mu nkukutu n'awulira obulumi n'addukira mu maaso ga Katonda n'agamba Mukama nsonyiwa neera nsaba okukyusibwa naye gwe bw'obanga okikola mu lujjudde tandika okwebuuza ebibuuzo bino engeri gy'obiddamu kye kinnyonnyola oba ddala wakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo era oli mu kulwana kuzimba nkolaganayo na Katonda newankubadde oli mu kulwana n'ekibi ekikwawula n'oli omulala eyamatira nti no kati ye yagwa mu kibi yagwamu era takyafaayo kuzimba nkolaganaye na Katonda era kikuddamu oba oliyingira mu bwakabaka bwa Katonda oba toli buyingira katwejjukanye ebibuuzo bino ekisooka owulira obulumi bw'obanga okoze ekibi ekyokubiri toweekwasa nsonga yonna singa oba okoze ekibi wabula oli mwetegefu okwenenya maaso ga Katonda n'ekyokusatu okola enteekateeka ez'ebbanga eddene osobole okutuukiriza ekibi kyo n'ekyokuna okozesa ekisa kya Katonda okwonoona neera ng'ogamba nze nalokolebwa dda ekisa kya Katonda kimmala n'ekibuuzo ekyokusatu owagira abalala oba olina engeri gy'ozzaamu abantu abalala amaanyi ng'okola ekibi mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange amanya gange nze Lukumwa Jonathan wegwago omulundi gw'okusoosa enkwegayidde bambi togenda nga tumaze kusubscribinga kona kagamba ku kasubscribe nyigana kadaako oleme kusiba video zonna zetugenda obeera nga tuteekayo osobola ogenda ku Instagram, Twitter, Facebook noonya Jack Online Ministry Mukama abampeera omukisa tudde mu video eddako